sijja basobola kati kiki kyamuyisa omunene at least mugambe nti jjajja Kamiri oba jjajja Bebe naye mwe mulese ebizibu ate bannamawulire kubanga mmwe mutuumuula abakyali mu buli kaseera abanene Kibanda yavuddeyo n'abagamba kiki ekikyabayisa mbu bo banene nga n'oluyimba tebakyata nnyimba kitegeera abaana baabo abakuba omuziki mubayiwa ebitiibwa ebyo era gwe oli mu muzina eyo yatadde kazina ayindola bwatata ali enskini yavuddeyo n'agamba gwe wakola ku music naye n'oluyimba ne video za mugikola fusuni n'agamba Bebe ndongo takyasobola kituufu takyasobola boyi bino ebintu si byakukaka muntu gwe muyite Bebe omugambe beerawo be freestyle temubabuuza tebamubateekako kiboozi bano ebintu birimu okukula omuntu osobola okukula ne bagamba omuntu eyali akuba ennyo amagoolo kati okaddiye ne bagamba takyasobola nnyo kwesindika abaana abato bazze naye gwe kyali neyefuula mbu yakuba emyaka ku myaka tebakulimba abamu babitusibako ne tulowooza mbu bakuba olw'okuba mbu babitusibyeko naye kyenjagala obbabuusa ensi mwana egenda mu maaso naffe twali ba bebi twali badoogo nga tubeera mu street nga tuli badoogo kati tulina abaana kitegeeza naffe tufuuse basajja bwe tutawa chance bano baana tugenda kubeera mu competition nabo ne bano abaana betuzadde tudde mu competition so nandiyagadde tubeere tukole open play abantu bawe chances abantu abapya abaana abapya mubayite abanene mubawe chance nga bakyalina gondi nga bakyalina embafu awo nyinja kutuusa ku mbeera ya gravity yavayo n'azoleyo abasatu abo n'agamba tebakyalina ndongo naye bateekeka tebasobola kujjuza ng'agatiddemu ne president kyeyasuula kyali kyakugattamu president kuba president takyalimu omu ku banene takyali omu ku banene yasuula gaadi gwe nawe era okiraba yasuuliramu awo gaadi era tuwatulaba bwe twali actinga twagenda mu studio abamu twali twagana muwujja byalaalira Kibanda yatujjako n'atugamba bannaye omusajja mumwesonyiwe anoonya mawulire kitegeera ffe twalumwa nnyo kubanga nze ndaba nze nali atiya gaasi Uganda yonna buli wamu nenekyawa nga njagala Kibanda evaka alitwale kati kulaba nga tomuyisaamu amaaso mba ndaba tokomye ku byakuzalawa wabula ogenze ne mu byobulamu naffe totwagaliza okitegeera ekintu ekyo bulaba nagenda mu studio nenkuba omuziki nga ndaba kyali agasseemu Kibanda owulirako mulimba nga ngamba nti mukulu Bebe oba Kamiri kwesi saabateekamu yadde era namugamba abo bazalawe sikulinaako tabbu naye toteeka Kibanda mu zino story Kibanda tulina mwana omugaadinga kubanga kyatuzannyidde kyekyo kyazannyidde eggwanga mwana okitegeera evako lyonna tewali waatayiye okyali ku bya industry naye kababeere ba boda bakiraba nti kyali aguzannye kababeere baki bonna buli omu akimanyi nti Kibanda kyazannye kyakabi kati tolina muzoleya tolina mugatambi nebyaffe mbw abayimba bati ate bavasinge bakola omusajja omulaba aleeta oluyimba audio ne lukuba ensi yonna nga talina gwe yaluwadde talina gwe yaluleetedde ffe tukanya baleetera nnyimba buli kaseera nkusanga kati huyo oli mukuŋŋamba luyimba la Bebe kumize sirumanyi okitegeera nzina tomumanyi nze sinamuwulira nako wallahi ninga alimu wallahi bilaitalahi sikulimba ni mukisibo boy sinaluwulira nako sirumanyi ngali bubi si bubi basajja bakuze kati lwakyagala muteeka competition n'abaana musajja abakulu mwana tomukozesa bintu byabavubuka omukisa okuddamu na romance waliwo abaagala omukola remix bimpazo nalabyakola remix ababoyi baneemuwulirize nze nawulidde kulimba lali bipazo olwo baneemulekerawo okwonoona mwana bwonoonyi system kati oli omuyaya agenda kudda eri ayimbe ku bipapajjo byagundi ate abiyite na romance ajja abagambe nti bane na romance nakoze nti nawulizza ekiwani kyoyo omuyaye naye saakyagadde mwana just nagambya sazala oluyimba lwe nenazala ekiyalutuumye ye yaddidde n'ayimba ku matooke ge nenanansi najja n'agamba nti ate remix ya nalumansi naye omuyaye tiyakoze bubi wali okwagala amawulire gali naye kyeyasuddemu kwe kugenda twagenze mu luyimba nga lirikale ebiki byonna nga tewaliiwo bwe lukwatidde ku nalumansi yenna ye aliko bakazi be bawaana balala naye twakyagadde nti yawandiise nti remix kubanga abantu bagamba nalumansi yali abula mu production anti era mwana abantu boogezi bo baliwo kwogera era waliwo era batugamba nti abanaye muve ku kiwaani muve kuvako abantu boogezi naye bw'oba okkiririza mu bye boogera
go kibiri joli osobola okutwalamu ekyakabi oba ekitali kyakabi osobola ogamba baso buli bantu boogezi bigambo kati gwe olonda muno gabi nikyogedde kitandibanga kituufu kyo si kituufu gwomanyi. Okay. So young Mulo nga tudduka oba kubisema projects empya zijjaddi era channel yaffe etambula etya era kyekiddako video yavako ejjaddi era kyekifumbirwa kuva mu Badman BMG. Boy wange kyensobola okugamba nze ng'omuntu nze mwenyini ndi fumbiro since day one. Isi genda kubagamba nti I'm bringing this and this naye music ni muyina era jja era lwe ngamba nti ntadde luno right now ngenda kulilizinga oluyimba lwa reggae baluyita close to me producer bamuyita Loden King ne Josie Big Finger babeera UK ne EDD wano gwe twakoze naye amaloboozi wano ngenda kulilizinga that project soon maybe nga munaku nga nnya oba week egenda kubeera out first reggae song wano first and fully bad one tewaliwo reggae music nga gwe tuleeta mu katale right now era tubasuubiza nti nno abawuliriza ba reggae abayayanyi ba reggae music Mwetereze muwawula amatu yanga Mulo yatumudde dda. Aya basi abadde yang Mulo tukoyanza taata. Boy nange ne yanziza nyolupi. Webali kuma mutini. Mwendi boy nga kibanda we yabagambye we no give a damn bono na dem. Yes boss. Yes fire. Gwe tosobola kunzija kuvako. Temwali yonga mpange vako. Yenza amanyibwe na yiye vako tojja kusobola kunzija kavako. Kaboom! Yes boss, yes abadde young Mulo Badman Gadget. So genda kumukutu subscribing abampita rupi King of Analysis laja pone of Michael Marvins Rwanda ga Semfuma ku kamera wakikwasaganyiza bulungi nnyo agamba tya Sam makanika wakala jimundeba mu munonye kesimu kwezi yawo ne muganda wange wa Barista Coffee School and Cafe na Lukolongo manager Mogi webiri awo mpalapala. Thank you so much we sign out. Nze okoye odnonyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujukiza oba Barista Coffee School and Cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebikabya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 0705 7710 oba ku WhatsApp 0777 855645 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne baamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku Note 7 Note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe Note 782 318 8 kisoboka Furniture kandabe kubanga wa oluyimbo okubalirwa ensasa gewe eriyo giraba nawe boogera bino boogera biri bali bakola bino bali bakola nenga ekibanda bwatyo abadde musajja wa Abubaka buli waleeta obubaka buteekawo change. Okay. Nalumansi yani gwe mukulira okugwe wategedde tuwe impression yo. Nalumansi nze mpulira nga atali omu. Hey. Ndabanga nze mpulira nga oba group y'abantu. Oli serious? Wallahi mpulira ddala nga si muntu omu kubanga kibanda abantu abali mugezaako kulemesa evako lyetali omu. Bangi kati yanoonya engeri gy'ayinza obbahumba nga tabatume nti oba bannabiki oba ki n'agamba Nalumansi kubanga tusemba okulaba ng'otadde project yo yevako waliwo twasooka okulaba ng'olina ka video k'okutte nga mulinga ng'abali e Busaabala nga kibanda mwali n'abalala nga katambula ku mitimbagano ka video ako evako kibanda yaliwuliramu of course alimanyi litambula litya
gwe tosobola kunzija kuvako temwaliyo nga mpange vako yenza amanyiibwe nayiye vako tojja kusobola kunzija kavako. Yes boss. So njaga tunulire bingi kibanda twakolako n'ennyimba ezimu tezinaba kugwa n'endala ne tuyiyaako olumu twayiyako naye ne tutagira ne naye tusawa yona kyemanyi nti kibanda mumanyi how busy he is nti wano wali olwairo bwomukwasa enkya tomukwasa kati ate ebiseera ebisinga nti mukwasa nga ali ku mirimu gya ggwanga sitera mukwasa nga tuli mwene embeera yaffe yogenda mu studio naye sawa yonna tujja kugendayo kubanga oli taano wange yadde ali bize nnyo bwe mukonako nzajjawo nangamba etaano kiri kitya jangu wano ku studio twegweko so ekyo kyokka kimala okusigala nga nina hope nti nja mulaba all the time. Vibe eri mu style ki eri mu yamula manyikiro nga dancehall artist kibanda kyasobola okukola dancehall vibe naye tubutikira boy kibanda mukubi wa muziki mwekyo just kibozi nti kibanda simanyi kati akavimbo simanyi vako ligaziye kibanda akubalaga boy era mujja kulaba amavako nga gafulumye nga ate galaga gwe ayina omukisa okuba nti otambuddeko n'abayimbi bonna otambuddeko ne Dr. Jose Chameleone otambuddeko ne Kibanda ne Bebe Kulu omulabye kuba n'abasatu yayogera mu State of Nation Address yakola n'agamba newe yali akubaraga yali akyabasinga gwe otutera ku minzaani aliwo akusingira boy olaba Kibanda alina akantu kyabagambye kiki ekibapimisa abo abanene kiki ekibayisa abanene kiki ekibafuula nti bo banene banjawulo nnyo ku bantu abalala abaliwo why abayimbi baaliwo mwana babasudde bakafeero tetubasinza oba tetubayita mbwe abanene abaaliwo simanya abaali abameka kati bakafeero baali bameka ne banne baali bameka bo kati bo nga temwabalo naye nti abasatu abo oba abaali abanene embiseera ebyo nowe bino just ebadde dictatorship nga yeyitiridde nga buli omu waali ayagala nnyo gyeyita n'okweyagaliza okungi kyekyabaleetera okubeera mbu bo babayita abanene naye Kibanda yavuddeyo n'ababuuza twamala dda n'okuyimba tuludde n'okuta ennyimba ki ekyatuyisa abanene kiki ekyayisa abazajja abo nti abanene kubanga n'emmiri yennyini tosobola kunteeka nayo mu studio sawa zino ngamba ati mukube freestyle era mbanja mukubirayo laga gwatasobola nakuyadde addukayo buddusa agamba bana abaana sijja basobola kati kiki ekyamuyisa omunene at least mugambe nti jjajja Kamiri oba jjajja Bebe naye mwe mulese ebizibu ate bannamawulire kubanga mwe mutuumuula abakyali mu buli kaseera abanene Kibanda yavuddeyo n'abagamba kiki ekyabayisa mbu bo banene nga n'oluyimba tebakyata nnyimba kitegeera abaana baabo abakuba omuziki mubayiwa ebitiibwa ebyo era gwe oli mu muzina eyo